Yeah. Obadde okimanyi ti bw'ogenda ku YouTube n'okebera Kacyangu omwami oyo alayira buli kisanja kyalayira ebintu bikyukamu abalabye obutambi oba badde ku TV ng'omusajja oyo alayira mulaba ebikyuseemu oba ebijja bikyuka buli lwalayira kankutangaaze abakungu bayita buli ddakiika bagwa valiyo buli Museveni wabba akalu n'ebandika ku bukulembeze mbu bamulayiza mwegendereza abantu abajja okubeerawo ng'aba witness ba pulezidenti abalala babeera baluboggwe ng'ogyeko bana ba East Africa bamulinaanye talina gwe yali a studenti ali awo w'amaanyi aleese wa Togo abali amayuuni aleeta bamanipulatinga basiiba abeera ng'alumbagana ababeera mu kakundi nga balina bye baagala okubbiŋŋana naye talina nnyo pulezidenti gwe yali aleesemba oba amusitudde kale afazaali lino pulezidenti wa Bungereza kale afazaali nti pulezidenti wa Amerika nze nno olubadde manyi Bobi Wine yalwanyisa Museveni yekka naffe ensi nno yonna yamukoowa nkirabe lwaleero kansooke njogere ku ngeri gy'ayingiddemu ekkololo obadde okimanyi pulezidenti Museveni buli nnaku wabeera alayira atambula emmotoka ye gye ya toyireti emu derazze na 3 nga kiki nnyo ekyo ekimuleese emmotoka z'okupamamu 3 azenezi mwetegereza vidiyo ng'ayinga n'epikipiki eziwerako ebimotoka bya tooyi bibadde ebi biki bye yalidde ebimwetagisa ettooyi 3 abadde asubirawo NUP abadde asubirawo Pengi abadde asubirawo Bobi Wine abadde asubirawo Lumbuye abadde asubirawo Kakwenza era yatumiza toyireti 3 ekirala tunuulira ennamba y'abantu ab'amagye oba abasirikale abadde bali mu kuba babadde mu parade ennamba yaabwe ngenda kuzzaayo weekuumire mu kumanya wejje mu buddu bw'endowooza ogende ku YouTube onoonye buli kisanja kyabadde alayira abantu abo abasirikale babeera bameka ennyiriri ezo zibeera mmeka okirabye nti n'abasirikale bamukendeddeko era baweddeko n'abasirikale takyalina bangi abamuwerekedde boobalaba sirabyemu Kagame oba ndabye bubi nja kuddayo nkalabe for your information sirabyeyo Kagame naye nja kuddayo neetegereze ow'e Burundi simanyi oba abaddeyo naye ate ekisinza okunsisa omusajja ajje n'Omuseveni musajja muzibu era zzeemu bambi n'asitula omusajja tasobola kubeera ng'agenda mu toyireti ntegeeza ow'e Sudan ono afuka mu mpale omusajja abadde akutta omuggo alina ziddayipa ndaba ziringa ezigenda okugwa naye nga bambi ali awo atya buti bw'atajja ku mukolo gwa musajja bajja kumulumba naye nga zonna dayipa zonna bisiwadde dda yeetaaga okubeera ng'akyusibwa alina okubeera wali naye mulabe ng'akutta omuggo gagamba maama wano nga teraba bantu kololo bwe kiba kiri nti mbagenyi abakulu John Museveni be yayise nti Kenzo yabadde musaale terikyali ggwanga wabanga Kenzo yabadde musaale ero terikyali ggwanga Kenzo si babadde wali mu Namasaka amema tadeko galomeri n'omukazi omwana bamulekedde maid kyokka yakavaako akalira omwana yakavaako akalira kyokka baagula embwa German Shepherd ejja okulya akalira mwana ndowooza no myezi 2 nti muzze mukulayira protecting your gains sebo Kenzo abadde wali kamera zimulisa mu bigaalo bindi ayambadde ng'abashangiki mugenyi mukulu ebbula lye ba pulezidenti Museveni yayiseemu Kenzo nategeredde mujja kuva mu bukungu n'omu ng'ava mu Amerika olw'ensonga baamulekamuko kibuuzo ki sente zetukuwa nga tufujjirira bali b'ebisiyaga tuwa accountability tukuwulira obivumirira teyawaayo accountability mukulayira tebali nnyeewe tebali nnyeeyo pulezidenti w'e Tanzania kyebamusuubiza ekibadde ekinene nnyo kiri awo tebalina ekampani ekola bino ebipumpuli abakadde bye bambala
sisubira mbadde alina ekyamanyi ekimuleza bonna batya buti naye nga tebaagala mbala basibye emitaafu abalisiza sumbuusa zo ze bagamba ku NBS. Maama nze entebe enzibe erina engeri gyekulabisa. Ffe tubuuza abantu baba balayira famire zaabwe zonna zibeerawo mutabani wo Yesu abaddewo good n'omuwala waakuwerekedde good sirabe ku kifaananyi kya bukyala. Nja kuddayo kugamba vidiyo nyinza okuba sirabe butambi bulungi kuba ndi musajja mweribi naye nga nzikirizibwa okuddayo nendaba akatambi k'omukyala oba abaddewo simanyi naye waaba tabaddeewo mirimu ki omukyala gyakola egyo gimulemesezza okumanya nti nno omusajja oba ali yeesimbye ku ntebe ya ofiisi esinga okubeera ey'akabi fountain of honor nga leero baddeemu no bamulayiza ki ekikuganda okugenda gwe nga Nankulummandwa nga Ssenkulummandwa ali mu kulayira. Awo tujja kuddayo waalumbi kyeyatugamba security alert ebyobulamu bwe biba biyimiridde bitya kwa simulabi negenda kuddayo ndabe maama abaddeyo simanyi mbadde nsuubira omukulembeze w'eggwanga nga wabaddewo nga bamulayiza leero nti nno yakati omukulembeze w'eggwanga akubemuko ku ssuuti omukola aguweesa ekitiibwa kuba banne baze bambadde bulungi naye esaati yambadde ya Ibrahim Zaidi yamutungira eno XXL. Tujogeddwa ya Rabbi tujogeddwa babuusizaawo obunyonyi nga ndabira ddala si aluminium mutuufu bannange bunyonyi bwa ddiiru nga ndabira ddala babukola bisigiri kamera egeze nezuuminga ka pilot akamu nga ndabira ddala bambi kali mu kutya essaawa yonna essigiri eyinza okwabika bana abasajja bakabarogo n'obulogo ennyonyi obunyonyi obubiri babukwokedde eggulu kiro ne babusobodde obubuusa bakanga abaliwo nti nno tujjudde biki mu military tuli armed and fully loaded kuki ate obuusa obunyonyi obwo n'onoonya bafuutu soja n'obasiba obunyonyi bw'obulaze osobola okubuusa obunyonyi obwo ate n'osiba bafuutu soja nti bakoze simanyimbu bakoze zipareedi ku kitebe kyabwe n'obatya nga olina obonda obunyonyi likyali ggwanga eryo mwanoonya obubumbi 15 mumwabaze mu ku mmere n'okunywa ne mbala obubumbi obulala 10 kufeeringa abantu bajja kubizinga kalangala baleeta. How come the turn up has been poor? Nga mubasuubiza ssente mubasuubiza emmere okuzina amazina disco okunywa bbiya banywe bafuuwe beezine teteri muntu alinnyeeyo. How come the turn up has been so low today? Ngate enugunti nokulayira kuno kusinza okubeera nga musaasanyiza ssente nnyingi. How come the turn up has been so low mu baleebeesi? The man has been there mwaziyononye n'abantu baganya ogenda bebalekeni. Only a few bemwakonvinsinze nnyo era nabo mujja bawulira nga mu weeks nga bbiri nga bakomplika nti baagala byabo. Wano wembuuliza kamera nga tezinda zikuba kungu abasinga okubeera abakabi abatujubisa bano bannaffe abasiba badde batembeta NRM. I'm not sure oba mwenna temubaddeeyo but I'm yet to see video eno commenting nga wandi gulabi bebe kulusebe wabadde atudde but ayinayinza okuba abadde onenja kuddeyo ndaba akatambi. I'm not sure, I'm just saying full figure abadde atuddewa mumbulibulize kye yabadde ayambadde bwati Tamale Junior yabadde ayambadde ze mbulira bubulizi Kasukwa yabadde ayambadde ki gwe mbulira bubulizi badde bambadde ki bakusaasira abo bonna batebe gwe mbulira bubulizi kye yabadde atudde wano banandiyegedde okulaba guno gubadde mukolo gwa mbadde batukuba mu 7 so nandetaze okubalaba nga nabwe mutudde waliri mu kiri ekirala kezo nga wabadde mubadde mutudde waba musibalaba bw'oba manyi nayo gw'obadde omanyi nga atembeta ali mubuuzi obadde otuddewa kwa okanyomero kuleka badde kababbi kuŋŋaana kujaganya kuba nti no balina omunyago gwabwe era nga bagenda tutwala emyaka 5 nga banyaga basika bisambi nasikeze eno bagenda tuddiza ensi yaffe genda bagimaanyizaamu eri mubiwago naye babuuze gwe gombadde amanya wagira ali abadde atudde ku sayidi kyawo. Ndi wa mukisa mulungi nnyo nti tewabaddeeyo leero kibooko nti bakubya abantu kuba tebadde era muntu abadde ku kkubo nti naali awo abatwala serious temugenda kulayira
People have tried to mind their own business. Abakozi, abayiribi, abasigaddeka. Because of that, they have not acknowledged this day. Ndino omukulembeze abaddala, omukulembeze abadde Boston, akyali Boston as I speak. Omukulembeze ali Boston as I speak. Yes. Omusajja n'agenda n'alayira. Nenga bendera emabega ya Kenya yeyeewuuba. Okulere kwa sponsored by Kenyan government over. Mudde mulaba akatambi ndwadde ndaba te bendera ya Kenya nga yeyeewuuba ng'alayira. Yegwenda sijirabye eyimanika. Government jene binyoti tense n'okwebba. Okimanyi nina akababi akuma k'emberenge kabeeramu bbalubu omukulembeze katuula mwako. Akuma k'emberenge kalina okubeera mu bbalubu. Ne bagibbye. Sirabye mu bbalubu nga ayingidde akuma k'emberenge batandise onambula ennyiriri. Government eno nzibi ntino n'akuma k'emberenge baakabbyemu. Bano babi. Ntunulidde eri wabeere side ye gye badde nsuya lyaba baka manyi enyalemu eno ngeze manyi nnyo okuleeta abantu oddo omutima gunnuma ngamba abaika baleese abantu bagenda kisoosowaza abantu kukibayi mu campaign ate mu campaign baleeta abantu bangi ate mu kulayira abantu bababuze ze nkulabidde abasoosolodooti ze mbakulabidde bonange embuto ziri eno mumanya balina agasepule galiko Jesus naye ng'ekisinga okubaluma bambi alusa tebalina kyakulya babasuubiza dina tonight era osemberera omusoosolodooti abadde mu kigundi kya Museveni ekyo leero ayinza okufuuyira oluyinja ne kunye ku nnyumba asobola okufuuyira oluyinja ssaawa zino tebagenda kulya mmere bagenda kulya just asobola okufuuyira oluyinja naye ng'olaba bambi bonna bapeeruusi baagala ssente n'amabaasa bwe baweereza Mukama oluseeko babaddemu bajje yasigaza kireva ali awo n'alunduuse alinga entulege konkomi libaddewo linga basajja bamutunza ensi yamu namwe mukimanyi bannaddiini ebintu ebyo omusajja tawangula kalulu nekyo ekibatwalayo omusajja n'akwata bayibuli n'akwata n'agirayiramu tewaliwo na munnaddiini abadde muteetayiza kukwata jjinja n'alimu kuba n'agamba va ku kitabo ekitukuvu ati sikwatamu eggulire lyakamunye wabuziiwadde omusoosolodooti n'omu akasuka ejjinja n'alikuba omusajja oyo agamba va ku kitabo ekitukuvu tokirimbiramu kuba agambe I Solodom Lesweya to take care of this nation lead it simanyi with righteousness naye ng'olaba abaayogedde amazima nga n'omwala gw'obuuka ng'ogende w'omulungu bano abasajja batunze buli kimu n'omwala ogulimu ekikere bagutunda naye akutte bayibuli musiisa namujja mugenda ogenda mukwate mubuulirire gwe ekiyingamo kya Mukama alimba nze ndi musanyufu buli bwenkebera ku YouTube naye ndaba engeri gyazalayira okuvannyuma ebiseera ebigundi bye nga bitaano emabega ndabawo difference buli wagenda maaso ng'atubba obuli bugenda silence ebeerawo y'amaanyi abantu bayita okumuwerekerako oba okubeerawo ng'alayira baluboggwe ensi eringa eyamubuuka bweguwa eri nno toli mwangu nno naawe Bobi toli musajja wangu leero wentegere Bobi oyina impact ntunuuliddemu ko president ayinza okulisa gamba wow owettogo wano abali empogula weyalina gwayinza ottiisa oba Rwanda yasinze simanyi vice president ba prime minister Kagame oba baddeyo batabaddeyo kuba president bw'owulira nti olese president w'amaanyi ab'e Nigeria ab'e Mali Burkina Faso ab'West abo nti olese abasajja ne mu bazungu leetayo tulabe because sika okunsesa mugamba muli okke n'abazungu naye tulinayo mukwano gw'omuzungu president ali abonye kale we France ndabye ng'omusajja ali mu kamotoka bamuvuga bizimu ligamba but this would have been my Bobi Wine emotoka ebadde mukulembeddeyo that would have been Eddie Mutwe and Achileo Kivumbi as a Minister of Information awo nyiri nkubyemu obufaananyi mbadde nakubeera Bobi Wine walinga mpima
kate yani badandi eno mumbiriza ali badde lumbi walumbi yate wase tulitala ati ngali mukupima bwati nga twetagawo omuwandiisi ali badde kakwenza nga naye tuli mu mailo nga 3 nkubi wabufalanyi bannayimba omuyimbi waffe w'eggwanga agenda ayimba oba yali badde wali nga siva ku kenzo yali badde manisulu saha mukama katonda ndabye nga abasajja batubba nnyo ya rabbi ate omukulembeze mwange mukazi we sina mulwadde babbi abadde ajja kujja waawo nga first lady kukulayira gwaye mulamu talimu I think sugars chloroform oxide ebibaluma zinc toxides aluminium fiber ebyo nebirwadde ebibaluma lwakuba nti nno mwatubba badda. What is next? Bobi Wine ajja okulayira okutuufu kujja. Bobi Wine ajja anytime soon, but he has a mission. He has a mission. Mbadde neerabidde nakyo njagala okubagamba waliwo mission y'okwagala okutta King Saha. Abalabe video ya King Saha olwaleero mujabe ku TikTok akubye bukubi music nga tayogera nnyo abadde akuba music w'abafu bakafeero basajja abafedda ba living story kasozi. Waliwo omupango video eno mugisalemu era Saha atidde nno kino kitemu kitwala nga kyakusaaga nga tulabudde mbya sibayi muno gangster ne Saha bamupangire ekintu kyonna kye baba munyigira bamutte mu ngeri nga radio bamutta. Naye omupango guno gulimu abantu abejjusiza mu ggwanga babuzeebuze, gulimu minisita n'ekitebe kya music ekikulu abakitwala mbu, naye mbabuulira video eno mugisalemu baagala kutta Saha. Ate omuntu nga anaafa kuba Saha ngambye epenge bino mbikugamba naye simanyi oba nasobola okwogera naawe. Man, I felt so touched. Kuba wana abadde happy nga ayogera ku byejjambiya biki, but it switched kwa kabambi afunye info. The way he switched, it sounds so sad. And it's so sad. Remember, on a cowboy gwe bamanya nti nno mukoddomi nena side nga ne side ya Charlie Bobi Wine era bamuyise ebirundi mingi bamugule n'agaana until today. So they're using fellow artists okuteeka oka commotion bamuttira omwo. And don't be surprised we bagende wasale baplantinga ekintu bamuframing bamuteke mu komera afire bamukuba ebiso. But you people video no mugisalemu Saha is scared. Saha atidde. Wala byo kudamulira nga samoninga ebijambiya ati no wajja ejambiya mujemba wozese nga muwanga kivumbi ali munda ali nga muwanga kivumbi batte abantu ewuwe bayina kibanoonya ku Manisuru because bakimanyi omuntu akyasobola omuacha is no longer burden ali Boston. Waliwo alina kalakita yake asigadde walina kawukayogera ebintu bino. Obadde okimanyi King Saha yaggula kana osimanyika bayita simanyi Chop Life Monday jayimbya ne bagamba musimanyi buno musimanyi ba activism Bobi Wine simanyi mwambisizaamu ssente kale imagine musimanyi Bobi Wine ayisizaamu simanyi Saha simanyi amwisa kati simanyi busente za Bobi zaawe zazibiyisa simanyi mu Saha. Mwana ebintu bingi bagayi bange mwana gavumenti ekayagala kukozesa abayimbi kutta muvubuka waffe abamu mbuno beddusiza mu ggwanga ne plan ze olwo ne plan endala zimanyi ezigenda okubeera e London nazo nzimanyi ez'e London. Ekintu ekyasinze okubeera ekizibu kwe kutta omuntu ate nga kyangu. Buli wopanga okukola ekintu omuntu wabeera wamubuuza nti waliwo ekigenda okukolebwa. Naye nkubuulira bwe weetabanga mu kintu ky'okwagala okukosa omuntu oba okulumya omuntu kiveemu ng'omuntu akubuusi. Yamawulire agali ku kitebe kyaffe Saha bambi ali mu kutya completely kutya. Imagine Bobi Wine kusema ya sente azisiza mu Saha baka chocolate semeka kusajja tubiye kulia kabala yake musimanyi mba sensitizing mu abantu mba activism musimanyi government ino sijitegira mwana. You the same people mugamba gaya anwanyaga. That's how you undermine Bobi Wine ngati jamo cha dondo. Nabafuukira akayinja mu ngatto kwakana mwabbe mubbe n'ensi erabe mwabbe mubba akalulu ne bemuleese wano kubira babalaba era baswala
temukyalina n'abantu bwe nabani kabani kadda nayo after his friend musimanyi tayisa mu family member isa musimanyi sago bayisa musse one jene omulala gwe mmanyi onde jene omulala gwe mmanyi yasindika omuntu nabiranga atunuli alondola King Saha abo nabe muddusa mu ggwanga nti no bibeera ebintu bitaliko okubeera mu ggwanga musimanyi nga bo tebaliimu tubalaba they are part of the scheme bwe video inagiraba nga wadduse mu ggwanga nti weebuzeebuze eno ebintu bituuke ku munno nawe tukumanyi tukulaba okimanyi video ogiraba kayinja kagenda kutuuka mu ngatto twategedde pulaani zammwe Lucifer na Bombo Crowd